kitegeeza nti ojja kwekulira akabazi kugulu nga totegedde kikyabadde agambye era ebiseera ebisinga abantu bafuna bizibu bingi nnyo nga tategedde mu kigendera kya muntu lwaki akoze ekintu ekyo kubanga mukola ensobi. Omuntu asirise oyagala omukako okwogera ate bw'ayogera oyagala omukako okusirika kubanga byayogera gwe tebikunyumira. Si buli kintu kye bagenda okwogera kigenda kukunyumira. Njagala nnyo ebiseera ebisinga owennyo obudde ku bintu ebitakunyumira obiwulirize bijja kusingira ate byoloza nti bikunyumira. Kyekibadde ekigula lukikyalo katandika video era tutandisa ne Security Alert. Security Alert nneeno ngenda jiwanvu ya mokko. Njagala bannansi mwenna mbajjukize nti tetuli mbyabufuzi. Tuli mbuwambe, tulwana buwambe kye tuyita occupation. Mu occupation mbakubiriza nnyo mutwale obudde mugoberera amawulire agatambula mu luwannanda lw'Abawarabu eyo gye bazaala Yesu Kristo. Ebiriyo ekintu ekiriyo bakiyita occupation. Bajjawo abantu abaddewo bateekewo abalala. Kati ffe waffe bakikola mu ngeri ya kubuzaabuza naye nga babuzaabuza abantu olwedda baabuledda abadde basaana okuzuukusa. Lwaki? Museveni akozesa ensimbi, akozesa amawulire n'okulyetenga diversion ye nga bwakola ebibye. Kati ngenda bagamba tu fighting watulwana occupation nga ate ffe batumalawo. Njala kutegeeza gwe Munnayuganda yenna ali awo Museveni taleka bujulizi wamala okukozesa. Nkiddamu Museveni taleka bujulizi wamala okukozesa. Aba ayagala akutte. Lwaki aba ayagala akutte? Tayagala muntu agenda muwaako bujulizi. Kati gwe Munnayuganda yenna Museveni bwakuwanga mission ogenda ogikole. Manya nti bw'ogikola akusindikiddeko omulala alina okumanya biki by'okoze na biki ebivudde mu mission eyo. Oluvannyuma bagenda kutta. Lwaki? Kuba tayagala kuleka bujulizi. Omwami ono gwe mulabye afudde olwaleero mu binkola etategerekeka. Honorable Zaake gwayogeddeko wano. Ono abatulugunyiziddwako ku SIU ekireka mu kiseefa house ekyo omusajja abadde akikulira ye Musa Walugembe naye afudde mu mbeera etategerekeka nga bwe tufunye amawulire ago ku mitimbagano ewakaawe. Kyannaku nnyo tyagenze amukuffe tetufunye bwenkanya. Mujjukire nti we natulugunyizibwa ne ntwalibwa mu kkooti nga bandeese ndi bukunya kkooti neeragira ntwalibwe mu ddwaliro. Musa oyo ye yanziza mu kiseefa house ekyo ne bongera okuntulugunya. Naye Katonda talya nguzi. Mu mbeera y'emu gy'olamulamu abalala naawe gy'olamuzibwamu. Naawe ogenze Katonda akulamule. Naye kino kibe ekyokuyiga eri naddala abo abatulugunya abantu nga bakulembeddwamu komanda in chief waabwe ti bw'osiga bw'okungula ffenna tujja kufa naye tuyise bulungi bannaffe tulekeraawo injustices tulekeraawo okutukyalinga abantu kubanga Katonda atalya nguzi amala n'alamula. Right. Omwami oyo asangiddwa ng'afiiridde mu maka ge. Enfa ye teyawukanako n'ey'omwami gwe baasanga bamuttidde mu septic tank mu maka ge ekyengera. Omwami oyo yali wa Munyankole baamutta. Neera bw'ogenda ogobera trend ye oba omukullo era naye yali mu poliisi omwo ng'alinamu ebintu bingi. Ndi wano okubajjukiza ni Museveni bw'akuwa ekyama kye togenda mukolera mulimu oba ofuuse target aba agenda kutta. Kale mwenna mwegenze ba indigenous badiringa ne Museveni nga bawa emirimu egy'okukola okutulugunya bannansi ajja kubatta kubanga yeetaleka bujulizi. So mutegedde bulungi nnyo. Wano wenjagala okugamba abantu bano wammanga. General Peter Erweru Oluganda olumanyi. General Peter Erweru Oluganda olumanyi eno last warning gyenkuwa era olwaliro enkola official ngenda kujja ku ladder yange. Eno last warning gyenkuwa. General Peter Erweru abulamuga nti waki temuleka nafa no sobola kuleka General Peter Erweru afe lwaki. General Peter Erweru indigenous kyekisooka. Ekyokubiri is a high witness mu massacre eyali mu Bwakabaka bwa Rwenzururu. Is a high witness mu massacre eyali mu Bwakabaka bwa Rwenzururu. Kati oyo musajja ali high witness Museveni yagala mujjawo. So whenever you are General Peter Erweru, stay warned.
There is a team of assassins who are following you on a daily basis. They want to finish you. General Peter waliwo abasajja bakutambulirako baagala kujjawo. Era njagala oddemu weetegereze before nga tonnava mu service. Obadde off ku social media nga toliiko. Weewuunye lwaki kati oli so addicted ku social media. It's because bakusettinga up. Bakusettinga up public irabe nti wava maje kati okola kye tuyita public nuisance weeyagala oyogera by'oyagala, you are talking nonsense. Oyo mukazi gw'olina oyo mukazi omuto. Yes, ayinza okuba waggwangayo, but oyo mukazi according to my reliable sources ye muntu gwe bakuteekako abeere nga akuteeka obe active ku social media. You expose yourself and say nti wafudde from nowhere. General Peter Erwero, I'm warning you, and this is my last warning to you. Off social media and stay calm whenever you are. Museveni wants to finish you. Whereby I'm informing the public that even you don't have your personal passport. Ngera tegeza banayoga nti General Peter Erwero yandibadde yafulumadde eggwanga ne bamuggyako passport ye Museveni yagirina. Yensobola kitasobola kufuluma. Wabula omukazi gwe yeekwanira oba yamumanyi bati yamumanya omukazi ono amutadde mbutaala. General tava ku TikTok, tava ku social media nga ayogera ebigambo bingi nga bamusetinga busetinzi. Ba family member bagezezaako mugamba ave ku social media. Wabula ng'omanyi Museveni mulogo. Omusajja alemedde ku social media ali mu ku-exposing obulamu bwe, ebintu by'azaakola alaga nti ali active, ekintu ekikyamu eyo set up. General Peter Erwero, please off social media. Bonogaana nze ne last warning gye nkuwadde. You are going to be killed. General Peter Erwero. Gwe nkumaze nkutegeezezza. Oyo mukazi gw'olina omuto ssaawa zino. She is the enemy of your progress. She is the enemy of your life as we speak right now. If you don't behave, you are gone. Because you are high witness. Okusinziira ku information gye ngenda okufulumya wano olwaleero. Ekyo nkimaze. Ngenze ku security alert endala. Olwalina kuzomazira 3 mwezi ogw'omwenda omwaka 2025. Abantu bano wammanga mwegendereze nnyo. Abantu bano wammanga mwegendereze nnyo. Omukulu muganda waffe era omuyimbi Nakinku nga kati yagenda okwesimba ku kadi ya Nopu mu bitundu by'e Nakawa mukulu Moses Ali Boken oba Nobianli wonna wooli weegendereze. Gy'olya, gy'otambulira na buli kimu weegendereze. Honorable Loop Yoro Ssenyonyi wonna wooli weegenze gw'oliko oli double target 1 mu parliament mwennyini waliwo batakwagala ne government yinyi tekwagala kati guli mu double target. Yoro Ssenyonyi wonna wootambulira weegendereze. Ompulya bulungi nnyo be bantu benjagadde otegeeza olwaliro mwegendereze. Omu yeeka mmuleke kuba namujja dda kuladda ne mugambo yonna muvaako mujja kula ekigenda okufaako. Nakino kankyogere mujja kirabako. Akalulu ka National Advance Movement nga bwe kaawedde n'emivuyo egyakabaddemu. Buli amanyi nti oli NRM leaning ng'olinamu akawakanya Gidere Drinking General empire gye bazimba. Mugenda tutandika okukunkumoka ng'ebiyenje. Teweewuunyera okulaba mu mawulire nti gundi adde NRM leaning simanyi mukulu mu kitongole gundi wa NRM lutemye. Waliwo mission eyamaliriza mu ba indigenous abali mu NRM. Muri mu family business gye mutategeera kati nkutegeeza gwa NRM ngoli wa NRM nenga oli against Muhoozi project wa PLU mu kyebazimba currently bali kulina ku profile bwe mutandika okonkanga ebiyenje temumate mugamba nti sibagambye mbategeeza nga obudde bukyali mwegendereze awo tuvuddewo ku security alert nzimaliriza bulungi nnyo kati katugende ku program eyatuleese buli omu akola eki akitegeere kati kansooke mala okukola kyetuyita clarification. Kansoke malo kola clarification bulungi njagala musaliremu video yale mu gitambuze ku social media platforms ezenjawulo. 1 kamalo kola clarification.
sinze omuntu omutuufu yandibadde akola clarification eno naye njagadde gibategeeza okusinziira mubadde temukyalaba ku live kuno nga ndikodinga video 1 nasooka nenzirikamukko nenekwanya pakola renzize lwaki nange mbira n'obusungu nga mmwe nange nyiiga mbeerako bye sitegedde nabwe mutategeera ne munyiiga nange mbeera nga mmwe naye ntwala obudde nensooka nennoonyereza nembuuza nenzuula neŋŋenda nga nzikakkana era abadde bajja mu inbox yange okumbuuza ebiseera ebisinga mbadde mbaddamu ne mbagamba mukakkane ekintu kitambule nga bwe kirina okubeera kubanga ensonga si nnyangu kati kankole clarification esookera ddala 1 nze omu ne bakomrade badde bajja kula ku video nga tujja tulabisa abakansalazi n'enkwezenge zibadde mu veti nga tuziraga bulungi nnyo n'abagende wa Salimu Sale abagende wa Museveni bakansalazi kati abamu tebafunye kaadi wabula waliwo abaafunye nkiddamu abamu tebafunye kaadi wabula waliwo abaafunye abasinga obungi mwabadde ate abantu abagende wa Salimu Sale abagende wa Museveni lwaki bafunye kaadi ate abalanga tebaafunye kati kankunnyonnyola otegeere bulungi nnyo mpuliriza bulungi nnyo ensonga esookera ddala bw'otunula ebyafa eby'obugulu bigenda maaso mu Uganda si byangu tulwanyisa gavumenti emaze emyaka 40 ng'erina resources Museveni yasinga intelligence mu East ne Central Africa oba mu Africa yonna Museveni tali mu politics ali mu occupation so alina right okuspendinga sente zonna zayagala okufuna kyayagala ndi wano okugamba Museveni yakaspendinga 15 billions kiwandiike Museveni yakaspendinga 15 billions 15 nga azinvestinga mu nkwezengeze eziri mu NOP oba ezajja mu NOP kuno Museveni kwoli Salimu Sale kwali Anita Amongi kwemuli mwenna kwemuli mbagambye Museveni yakaspendinga 15 billions okulaba nti ayingiza enkwezengeze mu national platform okuva ku kansala okutuuka kuba MP waggulu 15 billions wabula ndina essanyu kugamba nti ku 15 billions sofa ku kade zaakagalwa yafunyeko 0.05 tewazizade 1%. Yafunyeko 0.05%. Teyafunye wadde 1% ku 15 billions. Ekyo mmaze kitegera kate kankuddire wano. Abantu abagende Galuga, abagende wa Museveni, abagende Kyankwanzi. Kuba kansala abe Wakiso, abe Rubaga, abe Makindye, abawa abagenda. Ekitufu kiri nti eriyo bakansala abamu bebatwala ng'embuzi. Olw'okuba nti wabumanyi mu Uganda ne batuukayo bulungi nnyo. Oluvannyuma babatomeza butomeza. Naye ojja kumbuuza batomeza bantu bakulu nga tebategeera, baali bategeera. Naye akasente Kampala mukamanyi. Bwe tumala obbalabisa abantu bano baaswala nnyo. Era abo abalimu ak'obuntu ke tuyita humanity baavaayo ne banoonya olukiiko olufuzi olwa National Platform ne banoonya n'omukulembeze. Ne batuula mu bifo ebyenjawulo ne bakuba amavi ne beegayirira ne beetonda. Aba abeetonda ne bawa ensonga entuufu lwaki baakola ekintu ekyo ne beetonda ne bawayo ensonga entuufu ne boogera na buli kimu kyonna ekyaliyo ne kitegeerezebwa bulungi nnyo. Abantu abo abamu baasonyiyibwa. Naye baasonyiyibwa on condition 1 oba ku advantage y'ekibiina yeeruwa. Wuliriza bulungi nnyo. Waliwo ekitundu nga kansala aliwo nga bw'omugyawo NRM egenda kutwalawo. Ne bw'abazze ne yeetonda n'akubulira ebyaliyo n'akutegeeza nti eno ABCD kino kye kyaliwo nakola ensobi nzikiriza kati naawe n'oweyinga kansala oyo azze ne yeetonda atubulidde buli kimu kyonna ekyaliyo n'oweyinga amaanyi ge mu community waali oba waakiikirira n'otunuulira abantu abamwesimbyeko n'abagenda omwesimbako ng'oba weeyinga ng'akyalina advantage y'okutwala ekifo ekyo. Then ogamba no engeri gy'atubulidde bino oyo tumusonyi asigale mu kifo ekyo
okutuwanguzisa ekifo ekyo. Abatajja kwetonda be bataafuniddeko ddala kaadi. Abatajja kwetonda be bataafuniddeko ddala kaadi. Ndowooza nkinnyonnyodde bulungi nnyo. Sinze mwogezi w'ekibiina, naye kino nakikoze ku lwange nga nange byadde binsusseeko nze abadde alabisa abantu. Jjukira ndabibagamba nti kabatande babawe kaadi ngenda kujja wano nja kuleekaana nja kujja ne nagamba nze okujja okuleekaana nga simaze kukola kye bayita consultation. Mba nkola nsobi nenzirayo nenkola consultation mpaka lwe nafuna ekituufu. Bwe nkifuna nesooka nempumuza engalabi yange nenzigwamu obusungu bulungi naye nga kanzijulwa kibanyonnyola. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Abataafuna kaadi abo tebaategana kujja kwetonda na kubuulira kibiina lwaki. Wabula abajja ne babuulira ekibiina ne beetonda ne bamanya ensobi yaabwe ne boogera na buli kimu ekyaliyo. Abo bo baweeddwa kaadi olw'ensonga nti babadde bakyalina ne stronghold y'ekibiina nti bwe tubajjamu tuluuzinga ebifo ebyo. Ndowooza munfunye bulungi eyo clarification gye mbadde njagala okukola. Mukitegedde bulungi nnyo. Ekyo nkimaze ngenze ku kirala. Vetting ey'aba councillors ba chairman of C3 chairman of C5 emaze ndowooza omwezi gumu n'ekitundu gw'ebiri. Bwe badde genda mu maaso tubadde nga tubagamba abantu abali ku ground mutwale okwemulugunya kwammwe mu kakiiko akaateekebwawo. Mutwale okwemulugunya kwammwe mu kakiiko akaateekebwawo. Abantu bamwemulugunyako nti balina ebikolobero. Abantu bano bali enale muliningi, abantu bano nkwezenge, mutwaleyo petition zammwe. Ekituufu kiri nti eri abatwalayo petitions, era ne musirika. Nze wannajja ne bagamba nti okusinziira President bwe yateeka akakiiko akagenda okwekenneenya ensonga, sigenda kuddamu okuyingirira akakiiko ako na kuyingirira abantu boogera information ku exposinga nsonga ezo. Nensirika. Era mbadde mulanga mbagamba kubiriza nnyo mutwale petitions mu kakiiko ako, mutwale petitions mu kakiiko ako nga kyenewala kwe kujja okutandika okwekubengalike wano. Wabula bannayuganda mwagaana okujja okuteeka petitions oba okuteeka obujulizi obulumika abantu abamu. Wabula ate kaadi bwe zaavuddeyo nga bawadde abantu abamu be mubadde mulinako nti abantu abamu babiri. Ne muva ne mutandika gundi mwamuwadde kaadi ate mmanyi muntu wa gundi mwamuwadde kaadi gundi mubi nnyo. First time babagamba mugende mutwaleyo okwemulugunya kwammwe. Mwagaana okutwalayo. President n'ekibiina mubayita Jesus, Nabbi Muhammad mubayita Katonda. Ne mu kooti bakuyita ne bagamba nti bw'ogenda ku poliisi n'owaba omusango ne bakusanctioninga mu kooti. Omuntu gw'owabira n'otagenda kufollowinga musango ogwo wadde okuteekayo bugirizi, omuntu bagenda mutta. Na kino kyefaananyirizaako. Bamaze okugaba kaadi. Ate muvaayo. Ono bamuwadde kaadi si mutufu. Where were you? Nga bulijjo era nga omulabye tutandikidde mu security alerts era mu bantu abasookeddeko ddala bw'ati okuba ng'ayogerako ye mukulu Erweru, Peter Erweru nono era nga ye Geno Erweru oba mujjukira bulungi essaga ezo ezaali e Kasese n'amugamba nti munnange bw'oba okyayagala obulamu va ku mitimbagano kyobadde mu bulamu bwo obwakasirise nga teri akulondoola. Agambye mbu waliwo omukyalo omuto gwe baamutega era nti omukyalo oyo amuleetera okuba nga ate essaawa yakakati abeera nnyo ku TikTok. Naye amugambye ate bw'oba mujjukirako bulungi bannange yayogerako ku omukulu essaawa eno omugenzi Afande Omara. Ebiseera ebyo yaviirayo n'agamba nti aritayalinze naye nga engeri gye yaritayalingamu ndowooza mwagiraba ebintu tebyali birungi eringa bamufoosinga era naye erimu obutaddamu kwambala kyambalo kya poliisi bintu bingi nnyo bwe yayitira abamawulire n'amugamba nti munnange ssaawa yonna era munnange twagenda okuwulira. So bw'atyo era bw'avuddeyo n'akola security alerts nga bulijjo nti omukulu oyo abeere mwegendereza
asaabikola security alerts ezo ate munnange mwattu ne tumaliza nga ebintu bituukiridde.